Uganda enyuma bana bange musekemu. We are the second jazz. We are the second jazz. Jibu, we are the second Jew. Second Jew. Butambi obulikodingidwa Chosen Becky olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba omwaka 2025 bwongedde okulaga nti tanneetowazaamu newankubadde ng'ebigambo bibadde bingi nnyo ebifubutuka mu buli nsonda omwabadde n'okuba nga gavumenti yabiyingiddemu okuyita mu minisita w'abaana ow'ekitiibwa Honorable Balam ono yawandiise omuko gw'ebbaluwa munene muwanvu n'aguweereza Chosen Becky ng'amugamba ayitawo wano watyobodde abaana. Chosen Becky alina obubaka bw'aweereza naye ng'obubaka bukambwemu ekitenkanika. Enyuma olaba naffe abafukamirira mu tuvuma nga nkubye amavi sanyusa abantu nga mbadde mukakamu sanyusa abantu. Becky ekyo tokikola abantu bajja kukyawa. Becky ekyo tokikola n'okabireeyo no smiling osanyusa abantu. Era temusiimye era mukyayagala nfukamire mukwano we got a caring loving dad. Era abaana bebatuzaala ba gavumenti atibaga abaana ba gavumenti webaba ba gavumenti ekwate ssente esasula omwami wange. Gavumenti ekwate ssente esasule bba wange olw'okulabirira abaana bange bana. Omu yamusanga mu lubuto n'amulabirira paka ku nsi kuno kwali. Omulala yamusanga wa myezi 3 jibu n'amulabirira paka leero. Gavumenti baga tuzaala ba gavumenti oba ba gavumenti kubanga tebalabirira kati ekwata ssente w'omwami wange kuba yalabirira. Mukwano we are the second jazz. We got a caring loving dad. Oh my God. Omwana wange Vulumi yalina speech lwakwa sagala muteeka nnyo wano kubanga mujja na lowoozo banze mugambi yalina speech namubuuza speech gy'ayagala okuwa ku wedding namugaana buganyi. N'agamba sisi njagala kuwa speech nemugala speech ki n'angamba nze nakulabanga okaaba okuva daddi we yajja mu bulamu bwe obeera oseka oba yakuwonya stress. Oyo omwana oyo Hurimu gwe mulaba oyo nga speech yayagala owa nemugamba mwana wange nedda tofaayo ebyoli bimugamba mu buntu. Kati lwaki sisanyuka? We got a caring loving dad. We are finally called the second jazz. Omwami wange asasudde fees bannange. Abaana bange nga basomera bbeeyi bamikwana twakabira mu public tujja kusanyukira mu public. We are not going to make you happy. We tried but you never appreciated. Wakati nga Honorable Balam mu bbaluwa gye yabadde awandiise yabadde alaga okwemulugunya okw'ekika ekyawaggulu okw'okubanga Chosen Becky akozesezza nnyo abaana be naddala mu piriyodi ng'eno nga ne ku mukolo yabaleese bakutte ebipande ebyabadde biwaana omuninkini we omupya amanyiddwa nga Ssekajja. Chosen Becky alaze olunaku olwaleero nti ey'ebbaluwa Honorable Balam gye yawandiise wamu ne bannayuganda abaagugumuse nga bamulumba wano na wali. Agamba nti n'ebyo mwabadde ku byammwe. Ayagala okubategeeza nti oba mwagala oba temwagala kasita kiba nti Ssekajja yasasula ebyokulya ebiriyibwa mu nju ne fiizi nga yazisasula na buli kimu abaana bano kye balina okuba nga bakozesa teri agenda kumugaana baana bano kubakozesa kubanga basuuta n'okuwaanawaana Ssekajja wamu n'okuba nti beeyita erinnya lye bonna. Kakati mukwano nyongera okwajukiza nti omwami wange waba yasasula fees nga yasasula ennyumba eno gye tulimu nga yatugulira emmere buli lunaku. We are the second jazz. We finally got a loving dad including me. Ndi tata wange yanjagala of course naye kati noono kati ono w'obukulu wansusso mwami wange wansusso ate abaana okuva lwe bateredde mbu be Bassekajja bannange bakoowu abaana Bassekajja bakoowu Ssekajja bannange ebyana byo bikoowu. We are the second jazz. We finally got a caring, loving dad. Mama, let me rejoice, you people. We cried nga muwoza Becky bannanga abeera mu sitanti abadde akaaba. You didn't think. Why was she crying? Lwaki omukazi w'olubuto ayimirira n'akaaba out of the blue? Twayimanga ku stage nga tukaaba oli ku mikolo n'oyimba omugole n'akubuuza why are you crying? Are you happy for me? N'ogamba yeah. No my dear. It was pain that you couldn't hide. Now I'm happy. Let me be happy in the public.
we got a caring loving dad era bane mundagireko kubanga as long as omwami wange alabirira abaana bange bambi abaana be basekajja kati bane mundagireko gundi ki bino yebakyusa amanya kwanza already nze njagala kukyusa ndaga muntu yange yebaddeko Rebecca kukkiriza edde mmanya ga Rebecca sikajja n'abaana bange nali bakyusiriza kiba kikola because we finally got a caring loving dad. I'm happy with ya. Bubaka bwa chosen Becky eri Minister Balam wamu n'abalala bonna ababadde bavuddeyo okulaba nti bataka banakulwa eddembe ly'abaana ba chosen Becky. Chosen Becky alaga nti abasigadde byonna bye boogera nebyo byonna bye bagamba oyo gwe bayinza okuba nti bayita background noise tagenda kubanga akyusamu. Awo tubaawo ne tugenda ew'omukyala Jennifer full figure nakangubye yasibye Shalom ayongedde okubanga leero aweereza obubaka eri Shalom wabula nga abiitabiita Kasuku ne Sekumubiita ng'agamba nti mulowooza lwaki Kasuku si yali mu nkomyo mulowooza lwaki bw'oba ovuma tulaba nti Kasuku tavuma. Second, Kasuku is my friend anko w'abaana bange. Kasuku ne bwanvuma era twevuma ebyo simanyi yantumalinya ki namutuma Samuhanga nantumani just a simple like a talk social media talk, you know, just walona ebivumo kiraba ekikaze kyagamwa ekikaze kibi simple bivumo. That is the normal bivumo. Oko gufuru figa okaze oko gulia simanyi gulia kubafu gula dozala talk social media talk, but please don't put a power of a microphone, a power of a social media ogambe ne dwayo ne doctor yanongoso mumanyi bakira ebigambo bino full figure byabadde aweereza Shalom wabula nga awaanira mu Kasuku kukuwaza banga ate nga bannayuganda bangi bakimanyi bulungi nti ababiri bano bandi banga tebali makambugu era nga n'enkwatagana si yenywevu eri awo bateriiwo oluvannyuma n'okubanga kirabwako nti Shalom munne nnyo wa Kasuku ate nga full figure yamusibye. Kasuku agamba nti full figure bw'abanga asetinga ebigambo bye n'okubaako byayogera yandibadde amujja mu bizannyo bye n'okuba nti tamuteekateeka mu byayogerako. Figa eyo kadi gyazanya mu Kasuku ajje wange aba ategeeza ati wasembayo kugenda ddala Kasuku alikyali wa full figure wakyagamba nti ngende wuwe maze omwaka gumu n'ekitundu mu mwaka gumu n'ekitundu nakamulaba kiri yalinga empewo kuva n'olwaleero wakyagamba naye full figure oba kyasoma propaganda chubide chikajuga kali ayo Kasuku yali mu lokweda gwe stop it. So why naye yawadde ensonga byonga bigenda bityo mboli yale ebitegeeza ligera fulungu lyamuluma okitegedde yabuga yali nakaberege abyogedde awo nze yagamba nina endoli y'omutwe gwewannyonnyola endoli y'omutwe Jozi kyantumye Samahongo era lyakukudde egwaga kati Kasukuli kati Samahongo egwe Samahongo okitegeera kukuwaza banga ng'ayanukula full figure mukadeke kama olunaku olwaleero waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Jonathan atera okuba nga akyaza full figure ku mikutu gye ogwa YouTube. Kati olunaku olwaleero munnamawulire ono amanyiddwa nga Jonathan yasibiddwa. Kati wakati nga asibiddwa Karo Kasita yagenze okuba nga amulabako olw'ensonga yasibiddwa n'asibibwa ne dansa wa Karo Kasita. Karo Kasita bw'atuuse yarekodinze video ng'alaga nti ono yasibiddwa abeera bba wa full figure. Ekintu kino kitabudde full figure ne sekutabula yenna. Nikabalagala ku police. Basibye Jona bawa full figure ne Tree, my dancer. There are two. We called police.
He didn't pick up the phone. He picked up Netugambeja. Then that guy we're reporting, now Kubesimo using a direct contact to someone that they know. And they came before the other police came. Apparently, Kachilagan, Yatulopi. I think I fit to Alopi. Karo kasita for you. Guy abadde asibiddwa yoyo. Akola ku YouTube kunena naye ainako omukutu gwe gutambulira ddala bulungi nnyo. Abalabi kyemmanyi mugulaba era mugumanyi. Wabula full figure oluwulidde nga bamugamba nti baawe yasibiddwa. Wabula ng'ate baadde barifaringako ono Guy atera okuba nga amukyaza ku mutimbagano. Full figure azikubyemu ne zaaka. Mambo simanyi bawa full figure Jona. Number X banga temuli mu Jona. Lwaki mukerango kunoonya amawulire nemuganoonyeza ku bantu? Jona yani, who's Jona? Nsana kuvuga nengende kabalagane mujja ne who's Jona? Fe baba fe bayina amanya gali enkola enkadde. Basajja bakulu si baana bato. Who's Jona? Jona myaka gy'abanjenzi bano bana gamanya gamuze mutuumirira. Bubba wa full figure ndikabalagala yoyo mukazi yani. Muliko myao okunoonyeza ku bantu content kinaakoma ddi. Nali ku TikTok naziteka kati ntandise YouTube channel ate ngenda kukimekinga newe munegattanga obukola kubanga ntimanyimanyi bigambo bya full figure. Olunaku olwaleero omwana mulenzi amanyiddwa nga Cookie Promotions atobye nnyo okulaba nga atakaba n'okulaba nga Gayon amanyiddwa nga Jonathan bamuta. Wabula Cookie yawandiise message mu group ye bagatta ng'aba YouTubers abamu ne bannamawulire. Wabula Frank Ntambi n'amugamba nti toleeta bya munnamawulire mulala yasibiddwa wano, leka focus tugiteeke nnyo ku Shalom. Mukadde ke kamu Cookie abadde akyalemeddeko ng'ayandayanda agenza okukeberanga Zubeda Shamimu Mayanja kyakoze kwe kunyiga Cookie n'amujja mu group. Olw'ensonga Cookie abadde aleese ensonga ya munnamawulire omulala abadde yasibiddwa ate nga bali ku nsonga za Shalom. Wabula bwe kataligirya oba Mukama bw'aba nti ataasa abantu babataasiza ddala. Tubadde tuli awo akawungeezi k'olunaku olwaleero. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Jonathan nga Mukama amuwanzeeko eddusu era gye bikkidde nga musajja wa Katonda ateereddwa era nga kati alya butaala. Ebyo akusaidi ya Kyagulanyi wamu ne the Bobby Wine family wamu ne Babi mukyala wa Bobby Wine olunaku olwaleero babadde ne something to celebrate. Mu kifaananyi oyo gw'olaba ye sister wa Babi Kyagulanyi oba sister wa Babi Itungo mukyala wa Kyagulanyi olunaku olwaleero celebrating okubeera nga atikkidwa ne masters wali ku Arizona University. So ekifaananyi kiri kyensoose nakyo abaddemu ne n'omwana mulenzi oyo Solomon Kampala at the same time ne girlfriend then ne muganda waabwe Namagembe. I think that is it. So celebrations izoka. Yes, celebrations izoka. Sister wa Babi Kyagulanyi yali mu celebrations oluvannyuma lw'okutuuka ku kkula eryo wali ku Arizona University. Tumuyozaayoza wakati nga tukyali mu byessanyu sayidi eno ate ku ludda luli waliyo amawulire ga nnaku ku sayidi ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Rama. I think Rama mumumanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Bitalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange mugamba mutya. Namunange si mawulire malungi tata waffe afudde. Ono ye muto wange yasembayo. Amuvuze ne muteeka mu mmotoka ne baganda bange abamu kuba badde oxygen ndowooza nga talina. Tuvuga nnyo nnyini mmotoka eno nga woogiraba yiyo. Wano tuli waka era tutegesaawo ne munnange afudde Mungu tamusobozesezza. Abasawo bagezezzaako kukola kye bakoze nange taata n'agenda. So no ye muto wange Fiiki Guma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Mungu yaleeta ate era yajjawo mubashira wa nadhira musanyusa ate era mutiisa so bwatyo taata bwagenze kitalo nnyo ddala so tubikira ab'emikwano ab'eŋŋanda byonna gye muli taata tugenda muziika lunaku lwanca sayidi zeeno ekikyusa ebisigalidde nja kuba mbagamba kikyusa gye bagenda omuziika eno era gye mbalagirira kikyusa sayidi kyeno butawe kawe amaka ge kawe so we tugenda okumuziika mbikira mikwano gyange baganda bange mikwano gya taata wange aba batannategeera amawulire ago taata wange ye Nyanzi Yahaya sajja Wambogo nange ndi Wambogo Fiiki gwani amannya gogogera ye Nyanzi Shafiki ono ye yatwala erinnya lya taata wange enze Kasibante Ramadan so wano tuli mu nteekateeka za kuziika era tuli eno nnyo kibinyo nnyini ddala era twongera okuba nga tumusaasira mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Rama akusaidi eno Uganda is celebrating something ekyo kyolaba kyekisaawe kya Hoima Stadium oba ekisaawe ekyo ekyehoima ekibadde kizimbibwa mu bbanga eritabadde ddene nnyo ekisaawe kino kituuza abantu 2,000 era nga kigambibwa nti kyawemmense obukadde bwa $129 abweddu so ekisaawe kino kyawedde bulungi nnyo nnyini ddala mukwano gwange atannaba kubanga otuukayo wandibadde otuukayo akisuubira okuba nga kijja kugulibwawo pulezidenti w'eggwanga lino nnyaffe Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni I think on Christmas Eve ng'enaku z'omwezi 24 kugamba ekisaawe ekyo kituuza abantu 2,000 bweddu kyawemmense obukadde 129 obwa $1 atamanyi gwe mukwano gwange omutwalo gumu ogwa $1 gulimu obukadde 36 kadde ekisaawe ekyo kyatutte obukadde 129 obwa $. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna
ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.